Gavumenti y'eggwanga lya Uganda efunye eddagala ly'okujjanjaba ekirwadde kya Ebola okuva mu kampani eya Johnson & Johnson munda mu ggwanga erya America nga likwasiddwa aba National Medical Stores wali e Kajjansi. In addition to death, it causes a lot of disruption. As we saw here 2 years ago, I think 1 year ago, when we had an Ebola outbreak. And we also know that we don't know when the next one will come and where it will come from. And to us, that is a danger. Emyaka giweze 10 mirambirira ng'ekirwadde kya Ebola kyegirisa ng'ekigotte entula mu mawanga ga West Africa era ng'abantu 10 abakwatibwa endwadde eno nga 5 ku bo bakkirira ezzanga okwebakira eringi babeere nga babikibwa ttono nga kekadde okusobola okulaba nga ate kirinyibwa ku nfeete. Tugenda kutandikira ku basawo n'abantu abayambako abasawo nga olwagenda kuba mu districts zetwalabye nga ziri at very high risk nga districts zino ziri mu bitundu ebyenjawulo naye nga ddala nga ziri ku western part of the country mainly nga zirinaanye ne DRC. Eddagala lino lyakuweebwa awo bokka bali ku bwerinde obw'okufuna ekirwadde kino. Dr. Bosa agamba nti okugema endwadde eno kwa kutandika mu bbanga ttono nnyo okuva kati wabula nga kwa kyeyagalire. Okusooka tugenda kusooka tusomese abantu. Tugenda kusooka tuyite mu bakulembeze ab'ebitundu tutegeeze abantu bategere obulabe obuli mu Ebola era kijja kuba kya kyeyagalire naye nga kijja kuba kyeyagalire naye nga abantu bamaze okusomesebwa n'okutegeera obulabe obukirimu. Ye Dr. Rita ategeezezza nga okufuna eddagala lino erigema ekirwadde kya Ebola mukisa nnyo era nga gw'amaanyi. N'asaba abantu okujjumbira okugema endwadde eno. Vaccines are becoming one of the key weapons that are available for us to protect our population. Vaccines are not easy to produce. To get to this point where we are with the Ebola vaccine, I think we are all very aware of the situation in West Africa and the very recent outbreak here in Uganda. Po Okwale okuva mu kitongole kya Gavumenti kya National Medical Stores agamba nti bakukola ekisaanidde okulitereka obulungi. So we are very, very excited about this and we are hoping very much that we shall have a very successful rollout of this vaccine. And we're also asking the population, especially those who are going to be targeted for receipt of this vaccine, to receive it with very open arms. Yenna ananyikira mu nteekateeka ey'okugemwa wakuweebwa Doozi 2 nga afunye esooka ekyokubiri agifuna oluvannyuma lwa ssabbiiti 8. Tugenda kusooka tusomese abantu. Tugenda kusooka tuyite mu bakulembeze ab'ebitundu tutegeeze abantu bategere obulabe obuli mu Ebola. Bya Ola Gabdel, Salt TV, Omunyo.